Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abalungi ab'ebitiibwa, tukyali ku kikolo ekyokusatu nga nakyo kwe kukowoola abantu nga tubazza eri daawa eno ey'ekitiibwa, daawa ya ahli sunna wal jamaa. Era nga mu ebyo bye tulabye era nga tubikonyeeko mu musomo oguwedde, kwe kubeera nti ekibinja ky'abazikiri kalenge kiri mu bibinja ebyesamba okumanya. Ekyo nno nga ndi omu ku abo abawangalyako mu kibinja ekyo okumala akaseera nenkikoleramu daawa. Kyenkakasa obulungi nti n'abazikiri ba Uganda ekyo bakiwaako obujulizi. Kati njogera kyenkola ki? Wa arafahu ghairi, era ekimanyiddwa n'atali nze. Nekyenjagadde okwonako wano era mu ngeri y'emu, waliwo ekibinja ky'abakhawariji nakyo mu ngeri y'emu kiri mu bibinja ebifuluma ku busalafu ku mpagi zino zokka essatu zetwakalaba. Ekibinja ekyo kiri kimu bibinja ebizimbira daawa yaabyo ku jahal, ku butamanya. Era bo n'ekibinja ky'abazikiri, ebyo bye bibinja ebibiri ebirikkiriya obulungi mu kukyawa irimu n'abamanyi, birikkiriya bulungi. Amma babazikiri bakulaga nti omuntu kasita asoma ng'ate omulimu, abamanyi bonna abo fatawa zaabwe zikubyeko. Abamanyi b'omulembe guno bonna fatawa zaabwe zirikkiriya bulungi mu kulaga obukyamu bwaki? Bw'abazikiri. Naye lwaki tebayinza kuta buzikiri? Kubanga gwe bayita omumanyi mu bo alina okuba nga asiba omugugu. Kati ate tebagenda kumufuna omumanyi ng'asiba omuki? Ne bawangaala nga beeteefuteefu okukwata omuntu yenna mu bo abasinga obujagujagu n'okwetala n'okukola atya, bamunasabe abeere ng'afuuka omuki? Omumanyi. Bamuteekewo nti mumanyi. Abamanyi abamanyiddwa bonna okanya bagamba bawulaba bano fatuwa ziizino, kubanga abantu abali bagwana bamanyi nti ekibinja ky'abazikiri kimaze emyaka 7 gyokka bukyanga Muhammad Ilyasi akireeta. Kati abalamula ku kibinja ekyo of course bagenda kuba bamanyi bamulembe guno, si bwe kiri? Naye abamanyi bonna fatawa zaabwe zirikkirya mu kulaga obubuze bw'ekibinja ekyo. Sheikh, nzikiriza omudakhala mutono nnyo. Sheikh, nga bwakulaze kiddayo ku Muhammad Ilyas. Twagamba bwe twogera ku busalafu tuddayo ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo tugenda kisanga mu bubinja obusigadde. N'olwekyo bakyayira ddala abamanyi. Kakati ba khawariji kintu kyekimu, bawulamawo babakyayira ddala. Toyina fatuwa gyobaleetera okujjako nga bakulaga nti abo bamanyi ba hukuma, bamanyi bazi gavumenti, bamanyi barutadda, bamanyi kyekizibu kya umma tegenda kutereera nga bamanyi abo bakyaliwo, n'ebyabyo nebifanako bwe bityo. Era ayati zonna ezikubiriza abamanyi n'okwekwata ku bamanyi, ba khawariji basekalu wabbali, ate ne baleeta ayati zonna ezikwatagana ku jihadi ne bazirumako n'amanyi amaki? Amagego. So nga abakwekwata ku aya zombiriri ezo ezoogera ku bamanyi n'ezoogera ku jihadi, baaligenzo kigatta nga kivaamu entegeera entuufu egamba ti jihadi kikulu nnyo, okulamuza amateeka ga Allah kikulu nnyo, naye ebyo okubiteeka mu nkola mu nteeka entuufu birina kubeera nga biregulated by bamanyi. Oyina bitegeerera ebyo ku ntegeera y'abaki? Y'abamanyi. Bwe baatuukawo bamanyi ne babajjawo ne basaba ebintu babyetegerere mu ntegeera yaabwe, ne bawunzika nga bagudde mu nsobi empitirivu. Kakati abamanyi bano bafuuka batya ababi? Kano kakulu omuntu akategeere. Babeera batandika effujjo lyabwe
fawda gwe bayita jihad ne beekolamu omulimo bali ku kyalo mulaba mutya bannange Allah ajja tuvunaana nga tuyimirizaawo jihadi olabye otya gundi alina hamasa awo n'abaka gundi alina jaziba akambayaya ne beekolamu omulimo awo ne bagira ogenda okakkana ne bagwa mu nsonga bagenda ogizuula bagenda okutambulako entasi nnyingi nga bakizudde dda nti bagudde mu nsonga nnene ya mutawaana kitegerekka kaakati baagala ate ebintu ebimaze okwonooneka bwedda bye tubagamba nti abange temutambulayo wadde oluto olumu ku nsonga ezo ezirimu omusaayi ezirimu okusaanyawo emmaali ezirimu okugyawo obutebenkevu ezirimu okusalako abantu ensonga nnene temuzitambulako wadde oluta nga temulina guidance y'abawulama ezo nsonga nnene bw'oba tosobola kwetengerera ku bintu bya irimu ebya bulijjo okusitanja okufuna wuzu nga weetaaga abawulama bakuluŋŋamye ate ebyo binene nnyo n'amagezi gakulaga nti ekigambo kinene nnyo okuyingira mu nsonga ezirimu kutta kitegerekka kaakati awo ng'ate baagala bawulama bajje basapootinge akavuyo n'omutawaana gwe maze okugwamu. Baganda baffe battibwa, baganda baffe bawula basirise, mwagala bakole eki? Twatwaga temuyingira mu nsonga eyo, temuyingira mu nsonga eyo kubanga ebyayo binene bya mutawaana temugiyingiramu. Mugenda kusanga ekigambo ekikaawo nga tebaagala kumanya, bamaze okuyingira bakirabye, bamala okiraba bawulama baganda baffe battibwa. Ensonga lwaki bawulama tebafunye fatuwa? Lwaki bwe babulwa eddoboozi erivaayo nga abo bawulama ba duniya, abo bawulama ba hukuma, nedda ekintu mukittira wano ku ntandikwa. Mwagala bawulama bajje bayimirizewo ekintu n'abaana abalala tusindika abalala mugende mbayambeko nabo nga bwe tubasindika mu kyoto, mugende mbayambeko nga bwe bayiika mu kyoto. Nedda bwe twabagamba ne mugaana. Kati muli eyo mu mbeera ebigambo bikoze ki bibakyankalanyeeko. Feno tuba tusaba Allah ene ensonga nkulu nnyo abantu bagitegeere. Wallahi buli musiraamu ne bwabeera munnabbi nga musiraamu tetwegomba mutawaana gumutuukeko. Kino abantu bagomba bakitegeere, n'abakhawariji bakitegeere. Tubeere eno mu bulumi ku ebyo nga tuga ya lait singa bategeera kye tubagamba baganda baffe ne batagwa mu mutawaana ogwo. Kitegereka naye okuvumirira kino kye tubeera tuvumirira abamu sitaani ebalaga nti kubeera kusanyuka kwekyo ekiba kibaliko. La wallahi ayitibwa omusiraamu ne bwabeera munnabida nga betugamba nti ab'ekibuli bali mu nsobi balaba ebigambo ebirimu okunyigiriza abasalafu ne bakuba mu ngalo, baba mu nsobi. Abasalafu ge maanyi gaabwe. Omuntu yenna nga abalumbaganya wali ekibuli oba Cold Kampala bagenda kwazina nga bakoola baani? Nga bakoola baani? Bakoola basalafu. Ate bakimanyi tebagenda kutuula. Bayinza okutuula nga Old Kampala bagitwala, bayinza okutuula nga kibuli bagitwala, bebagenda okusituka boogere banga balina ghayra haqqa, ghayra y'amazima. Bwe kyabwe ekito bwe kiri ku bannamawuledi nga be balina obujja obw'amazima. Bwe kyabwe ekito nga tetwegomba kegamba buli azama yabukolebe kuba ekibuli. Lwaki? Baganda baffe. Buli azama yabukolebe kuba Old Kampala. Lwaki? Baganda baffe. Si bwe kiri? Wati ate bali betusuubira betukakasa nti ensobi baagigwamu nga evudde kwagala kwe baalina eri Allah ne bafuna okuluŋŋamizibwa okukyamu ne bawunzika nga bagudde mu nsobi enki. Then bo batuluma nnyo ekiyitiridde okusinga ate bano bamutakabbirini. Kitegereka? N'olwekyo bannange mu bibinja ebitatambulira ku irimu, ebitatambulira ku ki? Be ba khawariji tebatambulira ku irimu. Era kujjaawo omuntu kumutwala ogenda okuwulira nga ali omukambwe muzibu yamiiri w'ensonga ate nga agenda kuteeka mu nkola ebintu ebinene, omuli okutta, omuli okukuba abenza amayinja, omuli okutemako abantu emikono, ebintu ebyetaaga irimu. Tewali mutawaana, mwagala biteeka mu nkola, mwagale bawulama abasoma amateeka ago abagannyonnyola. Ate abo bamanyi ba gavumenti, abo bamanyi ba bino. Kati mugenda kuteeka mutya sharia mu nkola nga bannannyini kugimanya temubaagala, temubawa kitiibwa. Kitegeeza bannange? Naam Sheikh, tandikirawo ssebo kitiibwa. Mu byongera okulaga nti abantu abo babuze bannaaye, Ibn Abbas bwe yabasinkana yabalaga nti mummwe temuli musahabi naki. Ku mulembe gwaffe guno oba oyagala okwongera okukakasa nti abazikiri tunuulira ku bamanyi baffe mu nsi yonna, obuuze mumanyi ki ali mu mbeera ezifaanako bwe zityo, nga mumanyi ddala mwesigwa
olabe nti omumanyi bwati mu umme yasoma ddala yomukubeetikka emigugu mu nsi bwetyo oba mu kitundu bwekiti oba mumanyi ayegatta ku bibinja ebyo ng'ebyabakhawariji batutta abantu mu nsiko mumanyi ki mu nsi yonna ali ne Boko Haram omumanyi gundi ali ne ADF omumanyi gundi ali ne Al Shabaab omumanyi gundi ali ne ani gwe balina tusange hatta ne bwe tukiteeka ku ala mustawa ad-dawla tubitadde waffe ku level ya Uganda butuleba amashayikhi ba Uganda abalina ilmu abategere basomesa olabe ani ali n'ebibinja ebyo tusangeyo natya bal abo bonna babazinga kadoka abo bakafiri mukaddo wa Sheikh Abdul Karim bali bamukafuwaza mu hurufu ezirikiriyo obuki obulungi kakane abaga nti bwe tukafuwaza Abdul Karim ate bana basigadde innamura حدث ولا حرج نعم تفضل شيخ كتيبه نعم ومما ينبغي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمة الله عليه ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أن يلم بجميع الأحكام الشرعية ولكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه أي القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نعم جزاك الله خيرا. wano sheekh alina kyeyagadde tukonerako mu mulyango guno gw'okukola da'wa ala basira tugikola ala basira ala ilmin wa adilla wa barahin kakati mu da'wa eno waliwo da'wa eri khasa ne da'wa amma ey'okusitukiramu tugende eno n'eno da'wa yeetaaga abanaamu asomera ilimu awezesa ku ilimu ey'enjawulo n'asituka n'agendayo mu kyalo akoola baki kuba kiba kibi okusitula omuntu nti olw'okuba ayize bwe tuba tugenda okulya tugamba bisimilla ne tumusola tumutwala eyo kati batuuka okumubuuza ku bibuuzaawo kati sheekh ate bwe tuba tusala enkoko naga salaamu gitolera salaamu bagenda omubuuza ebibuuzo eby'enjawulo nga talina kyakola ki eyo daawa yeetaaga abantu amaze okukola ki okusoma naaba nga alina waatuuse naam teri amalayo irimu nti oyo kati yasoma yagimalayo naye gwe tulaba atambuddeko gwe tuwa daawa ekola ki efaanako bwe newone da'wa khasa nti mathalan olina kyoyize nti enyambala ya nabbi yali etya nokasiza ddala nti mutuufu nabbi yali bwati ne bwati sallallahu alaihi wasallam nabbi bwe yalinga agenda okule yaliisanga mukono bwe gutyeko kati bw'oba okiyize n'olaba ate aliisa ki aliisa kkono ono omukolako da'wa togaa nti katuleke baseeka be bajja okujja bakole da'wa ku muki eyo da'wa khasa kunaawe kyotegedde n'okuba nti kyekyo bwe bujuliza obutuufu yenkola entuufu eya nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe banyambala olina gwosanze engoye ziri wansi mu mbeera ennungi omukolako da'wa mu mbeera esinga okuba kye ennungi n'omulaga nti nabbi yayambalanga bwati alaihi salatu wassalamu pointi gyemundoza ku gye nalese gye nabadde njagala bwe tuba tukola da'wa tuba n'ekigendeerwa ekirala ekyokuba nti abantu bano baluŋŋama si kwejjako bwejja nti tubakoze eki kyova tugezaako oluusi n'okyusa ku lulimi wano n'ogonza naam eyo hikima si hikima ng'abamu bwe bagivunula nti buli kaseera kugonza la waliwo weetaaga okusitula kuki ku ddoboozi ng'awo naye hikima kusitula ku ddoboozi naam nga ye hikima naam tetulina obujulizi bungi bukubyeko nga nabbi sallallahu alaihi wasallama akozesa ku mbeera ey'enjawulo hadithi era ibn Abbas ku musajja oli eyambala empeta ya gold hikima kye yaliwaawo gimusikako namaanyi n'agikasuka eri sallallahu alaihi wasallama nabbi wa Allah ni Ibrahim bwe yabakolako da'wa zeeno taata amuyise mu mbeera ennungi ya abati oluvannyuma yabagamba ati abantu uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun obadde kiba kimusinza ebitali Allah bange temukola ki temuyina magezi temutegeera eyo nga ye hikima leero buyinza okusanga bashekhe hikima oyogera otya bw'otu waliwo kiba kyetaaga okusitula ki eddoboozi si buli kaseera ekyo tukyegendereze si buli waliwo omuntu bambi sitawakanya mazima omutuuseeko abadde tamanyi nga yeetaaga kumusomesa amazima nga bw'anaagategeera nga bw'olaba munnamalungu oli eyajja n'akunkumula mu muzikiti ye mu kyalo tebibakwatako wozza abantu ogenda mu kasoona era nabbi bwe yajja n'amusomesa ensonga yagikola ki kati oyo bwatyo teyeetaaga ate kwata nkwata yaki
tamanyi yetaaga ne mulimu olinga muanid nga kwegamba taata wa nabbi y'omushekhi naam engeri gyatandika okoola kitaawe emanyiddwa n'ebigambo ebirungi ebiyitirivu bwe baagaana abanyonyola baganye watallahi la akidanna asnamakum nam baada an tuwallu mudibirin taata wa nabbi Ibrahim baagaana okubitegeera abanyonyodde beefudde abatategeera kyabaga nti bino nno byetaaga kwatamu nakwata embazi nabikola atya faragha alaihi daruban bilyamin nabitema kitegeeza nti yakitwalako ku siteepu eyokumeka eyokubiri tiyakoma ali ku bigambo okka kitegeeza nti kyamudiini yaffe okugjawo obushiriku okwokya shiriki okwokya essabo kulaba omuti nga guli awo bantu nga bagusinza noleeta embazi n'ogutemawo wahakaza naye ngaebirimu okola amaswale olina okutunuulya n'omanya kino kyengenda okola kigenda kuvaamu ki naye nga kyamuki kyamudiini yaffe sheekhi sebo nsonyiwe nga akazindalo kano sinakakuddiza waliwo ekintu kikalubirira abantu okwawula nga tekikulu nnyo bwe tuleeta ekifaananyi kya bulijjo kiyinza okubanguyira ennyo okwawula kitawaanya nnyo baganda baffe abazikirikalenge nsaba Allah abalungamye kwe kwawula wakati w'obujulizi obugwa mu aya eno ballighu anni walau aya mu hadithi eno ballighu anni walau aya tuusa wadde ng'otuusa aya etya bagamba nti nabbi ateekawo kipimo ki kwetugamba nti ono kati atuusa kola ddaawa ono tatuusa kola ddaawa nebifaanako bwe bityo kitegereka kati bwe tusembeza ekifaananyi kino omuntu aba asobola bitegeera obulungi olaba emmotoka eyo omuntu abeera awo ng'akimanyi nti emmotoka bwekyamuka esobola okuba nga eweddemu amazzi era ng'akimanyi nti emmotoka bw'okikuba ekisumuluzo negaana okutambula eyinza okuba nga ekikondo kivudde ku baatule si bwe kiri kyekyokusatu bahaaji amataala bwe gaba tegagira okwatayo eno munda onyigenye kayinza okuba nga akantu kalebedde kakenki bara bakaita bakenki kalebedde n'okuona mwali gwekula nga lyase si bwe kiri n'obuntu obufaanako bwe butyo kakati bw'olaba omusajja nga abadde emmotoka ye eri awo agikuba egundi eganyugira nokati wayi bikula buutu eno bagita boneti nagigira olaba ekikondo kibadde kigize nakigira kati kubamu ekisumuluzo nakikubamu neyaka masha Allah abadde ali awo omulala nga eyi ebugumye kiki sooka olindemu katono ng'agenda okusumula olaba obadde ovuga emmotoka etaliimu ki etaliimu mazzi muleete amazzi ng'ayiwamu kati vuga genda kakati oyo bw'abanga ebyo awulawiyaate bye yayiga naam ng'akola garaji oyo lwaki munnange nalabye obusajja emmotoka yali emulemi okusimbula n'agisimbula waliwo eyasenga ekyamuse nenjikakkanya obusungu nebifaana ng'akola garaji abaye ng'akola garaji oyo talina kukola garaji bonna bakyegati yes kituufu osobola okugasa wano n'ogasa na wano naye toli kuleva ekola garaji neddaawa bwetyo osobola okubaako ekintu baganda bange mutya Allah subhanahu wa ta'ala muleke kuddawana muleke kulya mayirungi naam sabu jazakallahu khairi subhanallah Musa ali amayirungi n'agavaako nga Allah isiriza kunze sibwe kiri aba atambula genda okulaba muli ku music muve ku music namuvaako abaye amanye edduwa y'okulya olwo ng'okola gaggadde ng'ogamba nti nsitusi kati ngenze kukola ddaawa okwanukula nti nedda ekyo kigwa mu amuru bil maarufi kya buli musiraamu kyoyizeeko ballighu anni walau aya kino kyobagambye kituufu wawulira obujulizi bwakyo nomanya nti kituufu ballagta naye tokoze eddaawa kiri kibaita okukola yani kibaita okusiba ddaawa kuli sheekhi addaawa al amma okukiteekateeka mu nteekateeka ennene ekyo kyabaseeka nga bwe kinti okukola garaji kyaba amakanika gwe toli makanika naye olina obutu bwotege busobola okutereeza kuki kitegeeza bannange kati obuzikiri bugwa wano abazikiri bagwa wano ewasooka tebalina kukola gundi tebalina kukola garaji ku nsonga za ddaawa tebalina kukola garaji okukola garaji kulina kuba kwaba abasomye eddiini yaani ya Allah tabaraka wa taala wabula omusiraamu tebakufulumya kutwala ebaga nti ebyo si byange ebyabaseeka balina okufuluma ogenda okukola ddaawa nze ebyange byakusanganywa sigane muga nti tya Allah
kusanga abangi lwaki mukoyesa engoye ekya buli musiraamu noze sheri kitegese bulungi. Mashallah, barakallahu fik. Sheikh atujjidde bulungi ekifaananyi wano. Sheikh kye yatulaga n'atulaga nti daawa si nti omuntu okubanga amazeeyo buli kimu kyonna, naye ate tulina okukitegeera nti tusobola ogiteekulamu emiteeko emeka ebiri, kwe kubanga omuntu amanye kyayitirako abaki abantu, oli asobola okutambuza daawa eyawamu neno daawa ku qadiya ebeeguddewo. Mathalan osanze nga wetugambye aliisa omukono ogutali mutuufu n'omulaga tuliisa kino, osanze ensonga ezosobola mu mbeera ya bulijjo, naye daawa eri ennene olina okubanga osomye ilmu. Naam, fadhali Sheikh. أقام رحمة الله عليه فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين أو عرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم أو علم حكما من أحكام شرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. نعم. omuntu singa ategeera aya yonna nga mathalan awulidde omumanyi an tariqi alulama walmufassirin, afunye omumanyi oba abavuunizi ba Qur'ani abalungi, aya n'agitegeera bulungi agituusa kubaki kubasigadde, oba ategedde hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallama, oba alina etteeka lyonna lyategeere nti kino kiramula bwe kiti hukum min al ahkam shar'iyya, amanyi bagimunyonyo n'agitegeera bulungi, oyo agituusa oba asomye ku kitabo n'abaako ekintu kyategedde wano Sheikh byakulaga, ne wabanga si nti mukugu eno yonna ekyasobola kyo kikola kye tuusa. Nekiki kye tugambye okuyimirira ku daawa eyawamu, ekyo abamanyi abanene oba abakuguse mu ilmu be babeera ku mbeera efaanako bwetu. Naam. قال رحمة الله عليه يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد: ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين: أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. انتهى كلامه رحمة الله عليه. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه بيقاموا بينو بيرونجي وانو بيري أن ينولا كتاب التوحيد. كتاب التوحيد يعني الإمام المجدد، كتاب التوحيد سيكا بلالي يعني ما شاء الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. kati bwe yali aginyonyola wansi Sheikh Abdurrahman yagamba wala budda lidda'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala min shartain. Da'wa erina okubanga obukwakkulizo buno bubiri obutunuulidde: an takuna khalisan liwajhi llah, gikole ng'onoonyamu Allah subhanahu wa ta'ala kukola ki kusiima, si bulabo bantu bwe bagenda kuwaga mashallah siba followers ye. Sheikh wamule Sheikh yavaayo okwogera teyali wakwogera emabega kaawo n'agamba naye ba followers be bamukase ate be bamuwa oluusi kasente likes. Kati waliwo ayinza okuvaayo okukola daawa nga agasaali yogedde naye ba followers bayinza okiraba bulala, ba likers bayinza okiraba obulala. Kati abo bwe batyo daawa ebanfu. Da'wa kakasa nti ogikoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eri ati abo ogikola kwa Allah ne bakuwayo muwasala ebefudde omuwasala gwe muki ne bakuwayo ko kutambula baba kwadde kirabo seka biidhinillah. Kasa toteekawo mbeera nkambwe bwe mutaleeta bwe sijja kusomesa kwata bantu matayi funa ba agent manager nga alina waloba amaseka bena ba manager oba otwetaaga gwe kubira gondi zitonkubira kubira gondi manager wange nimusoka ne mukanya byonna bibeereyo yayo tasitulikika oba omwetaaga olina okusula nekyenkana bwekiti abo gye bali abo walimu. Naam, eyo daawa sintuufu. Naam. Allahu musta'an. Waliwo omulala Sheikh yakulamuza bamuyitako n'asooka abalamuza nabaga kale
yatandikira mu 7 naga ne mujja kukola 5 naye nga sinnasitula nga tannasimbula seeka amanyiddwa seeka serebu n'abagamba mujja kuteeka akasatu ku ssimu kati bwe yatuuka nga yatuuka ku ground seeka serebu abantu ati nabagagabiri musoke mugateekeko nga sinnasomesa kati ne gaba nga taddasomesa ataano ne gaba gakoze eki agenda okuva ku kituuli kati ekyo kiba kigezo kinene omulala gwe sitajja kwerabirira mu kibuga awo Kampala naye mumumanyi yagenda n'amala okusomesa ejjuma ne bamuwa 5 mu bbaasa era yagisumululira naawo kati n'amubuuza imaamu buno buki yajabula akamulira kino buno buki era yamukwata n'amatayi ne bamaani bategeregala mu ofiisi kina n'abaako kyeyakola ki mwekyo netutegeeza naamwe abali mubazze okusomeza kirungi sobola bafunira ku muwaasala kiri naye ate obanga ekibaddewo kifaananye bwe kitotulekawo ki kuba ati waliwo omuwalimu wange bambi yanakuwazibwa yali talinaamu ne bamuwa ebbaasa yagenda tetenkanya embeera gye yatuukamu ku masigidi kane bamuwa ebbaasa n'asanyuka n'agenda engeri gyefunye n'ebbaasa sijja tawana byatambula takisi ki n'afuna boda yali ya mitwalo 2 emuzze tuuke mangu kati ogenda okuva ku boda okubikula ebbaasa nga mulimu 12 kati awo nawo ate n'abateeka mu bbaasa nabo balongooseemu n'abesaidi nabo balongooseemu saidi zombi tulongooseemu inshallah wa an takuna wifqa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam kati da'wa ikhlas mweri ate ekyokubiri shekhe n'agamba kwe kubanga etambulira ku nsomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam tokola da'wa nti uganti nkola kulwa Allah abantu obayita nzemannaye nengo bayita mu bijab nation obayita mu bivulu ebitali ku nsomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam kituufu gogambe dini ekuluma banaye tetukolera abantu era ffe twagala abantu bambale bulungi ne tukubuuza eyo gyokoze enkola yeyo egoberedde ensomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam wifqa sunna an yakuna ad-da'i arifan bima yad'u ilayhi abantu byobayitirako obirinako ilmu ddala byebyo ebiri ku nsomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam fa in akhalla bil awwal kana mushrikan senga akwakulizo kali akasooka kaliwa ikhlas kabate kaliwo obogenda malizo ogudde mushrik atako okubiri wa in akhalla bithani kana mubtadi'an obera munabida wadde gwogambe dini ekuluma abanaye n'abazzukulu bali nenga byoliko tebiri ku nsomesa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam tebiri ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam obera munabida naam انتهى كلامه رحمه الله نعم وانطلاقا من الشرط نعم شيخ عبد العزيز اين فايده جاته مهندس wanawagambye ayakuna dai okubeera nga akola kyagamba okubeera nga arifan bima yad'u kati waliwo bakadde baffe abamu abatera okusomesa nga nsobi zebasomesa naye bawaamu nga bo balina entegera ku bigambo byo nti abwirimu yaabwe nnene tetegereka abantu wabulijjo okutuulu yimye kati yasukka ku y'abantu so sabo tunabbeho ku bantu abo ekibalemesezza okubitegeera eyo irimu nnene nga tugamba tukusuubira okuba nti tuli naawe mu kizibu ekyo okuba nti ffenna tetubitegedde bw'obeera nga obitegedde ggwe naffe kitegeeza tuweka chance ntwali bali tubitegeera singa de bitegeerekeka siwe kiri kakati ekibalemesezza okubitegeera ebigambo by'omusajja oyo anti bo balema okutegeera ebigambo by'omusajja oyo yirimu ye nnene nnyo temala gategeerwa buli omu siwe kiri nga tubagamba nammwe tubasuubira okubeera nga tuli ffenna mu kizibu ky'obutategeera ebigambo by'omusajja oyo booli muntu munnaffe siwe kiri bw'obeera ng'obitegedde ggwe ithan naffe tuweka chance naffe tuyinza okubitegeera singa badde bitegeerekeka kasabi tulemye okutegeera kitegeera tebitegeerekeka kitegeerekese naam si bungi bwayirimu mwebalowooza sheekh waliwo omu kuwaaba yafa lamuzikiriza kakati omu ku baddu be naliko nabo bagamba ekikulu oyo omusajja abantu kyebaba batamutegeera alina irimu nnyingi kati toyinza mmutegeera kuba yasoma ebitabo bingi
namubuuza ebitabo byali bingi okusinga nebya nabbi kuba nabbi yatusomesa nga bitegereka otunira ahadisi abantu bazitegeera ne bazikolera kati oyo sheekhe ebitabo bye yasoma byasinga n'ebya nabbi n'ebya basahaba kuba basahaba bannyonnyolanga ebintu nga bikola ki bitegereka n'abamanyi baffe abanene betumanyi bannyonnyola ebintu nga bikola ki oyo kati ye waawa ebibyembu olw'okuba mbu yirimu nnyingi tebikola ki ezo shubuhaati eza shayatini ziteeka mu baki ekisinga okwewunyisa ku muddu oyo kwe kubeera nti yaleka emabega abayizi ab'emitima emibi tebaagalira ddala kusaasaanya irimu ye buli okwata irimu ye n'ogisaasaanya nga bayomba kati lwaki ebyo mubireeta lwaki bannaye kano ka vidiyo ke alina kyabadde atugamba wano nti abasalafu bebenkyakya bebalabika obubi irimu tuleke tugisaasaanya kati muleeta byaki tusaasaanya irimu ya seeka wammwe mutuleke siwe kiri nobula teriko osaasaanya okujjako nga bavaayo ne banyiiga kakati abo bayizi bakikakya bataka kusaasanya irimu ya seeka waabwe tulaba abayizi wa Sheikh Abdul Karim basaasanya irimu ye basigala nga basanyuse abayizi wa Sheikh Bin Baz basaasanya irimu ye abayizi bazindiiku olusaasanya irimu ye nga abantu bavaayo nga bakuba enduulu lwaki muleete fitina lwaki mukomyawo byaki yirimu fitina kitegeeza nti yasomesanga bikyafu bibakwasa ki bibakwasa ensonyi wallahu almustaan bawulira nti nno okusaasanya irimu ye kimwongera adhaabu oba kimuteeka muki mu adhaabu olw'ensonga enkyamu gye yaleka asize luddawa emabega naam barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ndowooza inshallah tujja tutandikirawo inshallah jazakallahu